tulaba mukulu Twesije Kabale municipality mukulu Mulangire Kalangala ku Bizinga ne mukulu Muwawu emutukula n'abalala mwenna Museveni takyalina kyatugamba eggwanga lyaffe yalinnyika you captured our country gwe ne banno ne famire z'obugagga bonna mu bweze kati kiri eriffe bannayuganda okuzuukuka naddala mu ababadde bakyali mu tulo bw'abongoota tukusaba bambi zukuka kubanga bano bayibuli yaboogerako mu Yokaana 10:10 nti omubi sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza bw'asuubira ekirungi mu basajja bano ng'ensi yammwe baginyaguludde mulaba bulijjo tutera okulya mwa Museveni ng'ayogera ku kigambo value addition ku mmwanyi namulaye ng'akyogerako naye tumubuuze ekyuma kyaffe eky'emmwanyi ekyebugoloobi kyatuuka kitya e Rwanda ekya Uganda Coffee Marketing Board nga n'ettaka lyekyaliko eryebugoloobi lyonna baligabanye eggaali z'omukazi zonna zaafuuka nsiko twalina ekibangiriza ekyabeeranga mu baasi za Uganda zi UTC wali kyonna ne bakyegabanya ebyo bizimbe byonna bye mulaba by'abana abasajja eggwanga lyonna ettaka lya gavumenti lyonna baalitwala ranches ezaali eza gavumenti zonna baazitwala zaabwe banks zonna bazisaanyaawo ne bagenda nga banoonyaamu abasajja abagagga naddala abaganda abaali nga abasuubuzi bonna ne babagoba mu bizinesi mu eggwanga lino libonaabona eggwanga buli ggwanga libeerako katonda abantu bayiwako amafuta nti bano bagenda okukulemberamu mwe Museveni wajjano yajja nefutwa ku baganda ate nga be bamufuula kibali kubanga mwe mujjukira mwe abave mu bitundu byeyo bakozeseza abaganda bateekamu ebizimbe byolaba bimanyaga abaganda obugologosi tebubulawo obugologosi bungi nenze nkugamba efe ekisinga okutuma omusingi mwali Museveni gwe yasanga Amini gwe yali azimbiddeko eggwanga lino nga Amini ayagaliza bannansi nga tulina ebibiina by'abeegasi ng'omuntu akola nga tulina ne byetutunda ebweru w'eggwanga ng'omuntu avaayo n'ayogera nti amwe Uganda ninga ali proud ne kati olwaleero atunda abaana baffe mu nsi z'Abawarabu kati baleese n'oluyaaye bw'abaana ssente ze bakola eri nga bali mu nsi z'ebweru bagiteeke mu kitongole kyabwe ekye-NSSF kye baafuula ATM yaabwe ne famirizi zaabwe okwapuruvinga loans mpya eri ggwanga lyaffe Uganda olw'ensonga nti twayisa etteeka ly'ebisiyaga Bible gyensoma engamba nti ensi nga Katonda ye mukama waayo ya mukisa Bible emu neŋŋamba nti munaawolanga amawanga naye mmwe temwewolenga ekyo nno kintegeeza nti oba oluusa ebbanja n'okwewola kikoligo era njagala okwebaza World Bank olw'omukisa gwetuwadde singa eggwanga obugwanga wabula nga Africa okulaba nti naffe tugenda kukula okula otegeeza okula etuwadde opportunity okula okusajja kula bwegaano okudda mu tuwa sente akugoba akwamagezi yakuwa ekkubo lumu nabeerako mu nnyumba ya mwannyinaze nga buli kimu nkifuna era wamma nembanga nali munafu nnyo n'okuyiiya nga sisobola kuyiiya kubanga nali mpeebwa ebintu eby'obwereere ebintu oluusi eby'obwereere biba bya bulabe nnyo naye we nasalawo ne ŋŋamba nti ekimala kimala kandeka ennyumba ey'obwereere gye nabeeramu emyaka 13 naye nga sina kye neekoledde ne ŋŋenda ne ntandika okupangisa bagoba bugobi owasaba oveeyo navaayo bubi nali nambi sigenda kuwasisa mu nnyumba ya mwannyinaze ng'ate yaliwo nga ali bweru nga yagindekera myaka 13 ontegera bulungi nnyo era bwe ntyo nentandika okukula World Court yavaayo ne bajjaaji 47 ne basalawo ne bagamba nti obufumbo bw'ebikukujju si ddembe lya buntu. It's not a human right. Era ne bavaayo ne bagamba nti teri nsi ndala esobola kuteeka pressure ku nsi yonna eyeetongodde
nti ekkirize okukyusa culture ne Christian values yayo. Era njagala okutegeeza abatuuliriza nti ffe nga Africa guno mukisa, kubanga obufumbo bw'ebikukujju si kya bwa Katonda, era Sodomu ne Gomora byaziikirizibwa bwa bufumbo bwa kika bwe kityo. Awo nno kyenva nvayo nkwebaza Katonda nti Africa tugenda kusajjukula, tuleme kulowooza Uganda ekyane gulo twogera ku Pan-Africanism. Naye njagala okutegeeza abatuuliriza nti tetujja kwogera, kubanga leero tukikoze wano values zaffe nga Bannafrika tetukkiriza bufumbo bwa bikukujju. Leero Uganda ekoze etteeka eryo, ekyagana egenda dikola, Kenya egenda dikola, babeera nabo bambi. Ke kaseera tutandike okulaba ntusevinga sente, kubanga gavumenti yaffe ina sente zimala. Saba tulina sente zimala. Ate nga yegamba kati egenda kulaba ng'ekendeza kumbalirira singa bino bigenda mu maaso. Budget kankubuulire zimalirawa. Bano bananyambako okwanalizinga budget yaffe. Mu budget yaffe ya trillion 5.2 n'obutundutundu obugwamu. Tulina co development budget ya trillion 15 zokka. Ezisigadde mabanja sente zigenda okukola ebintu ebigenda okuzimba economy ziri trillion 15 ku budget. Ezisigadde zigenda muki mu mabanja, ezisigadde ate nga kwezo trillion 15 kuliko ez'ababbi. Singa tunalwanyisa enguzi, President Museveni n'ava n'agamba kimala n'alwanyisa enguzi, kubanga yakwatiridde enguzi ani President Museveni. Nekino kye tubaddemu kino ekyagundi ekya number plate kino, era kirotatingiraawo mu basajja be bagala okukireeta okubba eggwanga. Then gaba basajja be togaba nti Museveni yakwatiridde kubanga yeetoleddwako enguzi. Singa asalawo enguzi tegenda kubeerawo, ekyo kkirizo bagaana. Naye kye njagala okutegeeza nti tulina wasteful expenditure nene nnyo. Wano IGG yavayo n'atugamba nti tubba sente naye kaneetekemu mu nguzi mu Uganda trillion 10 zigendera. Tukimanyi bulungi nnyo nti Mwami Museveni baministers basalawo okuwa tax exemptions trillion 10 zigenda. Tulina emisolo ku gold. Umanyi nti companies ziringa ne gold tebazijjako musolo. Tebazijjako musolo. Tulina companies nyingi nnyo ezitagibwako misolo. Sente ezo nezikola ki? Savings. Kale njagala okutegeera tulina enough money to run our budget. Singa parliament tugikendeeza omwenda, ababaka bonna abo baaki ogenda kuŋŋamba nti nayitirawo kwongeza bw'oba n'atandikira ku Nakawa East waganyulwamu lwa kusala mu Nakawa East ne West. Nkugamba nti Nakawa yali ekyali wamu nga tulina member wa parliament omu yali Kabazuka ate nga ali mukomera. Naye njagala okukuya mu performance Nakawa yali esinga. Lwaki? Kubanga ffe abali abatono twali tusobola okugasa n'okukola. We twagerera nti waliwo ababaka batalinyangako mu parliament. Parliament eyo nene nnyo nti twetaaga okukendeeza omuwendo gw'ababaka, si kwongera bwongezi nga Electoral Commission gyabadde esazeewo. Ababaka 600 plus nga tulinawo tujja. Omubaka najja mu floor parliament bamuwa ddakiika emu. Ogenda kwogerera ki mu ddakiika emu? Abantu okutegeera nti ddala olina mata nti osobola okudiscussinga n'odibatinga ensonga egenda okuzimba eggwanga. N'olw'ensonga eyo tusaba wasteful expenditures zikendeezebwe. Tulwanyise obumenyi obubbi. Tax incentives zino ate nga nungana watuzidda bweru. Kati okugeza kino kigundi kye tubadde tuwadde bawadde kicontract ekibadde bawadde musajja. Tubadde ffe tutwalako ebitundu 15 byokka. Ebitundu 8 bidarasha. Lwaki ogamba tubadde mukikubi bakisazizaamu oba muyina essuubi nti kinaasazibwamu? Tulina essuubi nti kigenda kusazibwamu kubanga tewali muntu gavumenti etegeera esobola kuwaayo sente za muwa musolo bwetu. Otegeera bulungi nnyo? Tewali n'akatono. So tusuubira sente zibadde singa okwolebwa zibadde zigenda ku nguudo. Singa tunakwata amateeka ne tuga implementinga nga bwe gali, tulina etteeka erya Uganda Road Fund. Eryo lisobola okutuyamba lyokka. Ekittavu ekyo ekiri ring fence second generation fund eyo, kubanga etteeka ligamba wanaabeerangawo ekittavu ky'essente ekitaakwatibwengako nga kinaagenda mu ssente nusu ebibiri eziva ku mafuta. Onfuna bulungi nnyo zinaagenda ng'omu.
parliament enekolanga appropriation sente zigenda omwo fine eza traffic nga bakuta okuga speed milioni 2 zinagendanga omwo otegera bulungi nnyo licenses zinagendanga omwo sente ezo zikuŋŋaanyizibwa nezigenda okukola enguudo wetwogerera tujjamu tufuna trillion 1 ne billion 3 okuva mu road fund naye badde bagiwako billion 4 zokka billion 4 ntono nnyo okukola ku nguudo ezisigala zibadde zitwalibwa gavumenti naye singa ebeera operationalized bulungi sente zisobola okutumala okulaba nti tudda mu kwewola sente za nguudo kuba tusuubira okujjamu trillion 3 mu road fund ate oba olusina okweyongerako singa tunakwata etteeka eddala lye bayita local government netting act eteekawo property rates zino nga sente zino etteeka ligamba nazo tezikwatibwengako kintu kirala zinakolanga mu kitundu ekyo muzikuŋŋaanyiziddwa zinazimbanga enguudo zinakolanga ku myala mu kitundu ekyo muzikuŋŋaanyiziddwa nezidda nezikola enguudo nga tezikutama kuba malala nkakasa nti tusobola okuzimba enguudo zaffe netumaitaininga enguudo zaffe neziba bulungi nnyo kubanga sente zisinga zibadde zigenda ku nguudo awo singa tunaaba beerufu netukola omulimu ngaababaka ba parliament ogwa oversight ababaka ba parliament nelwa nti sente z'omuwe muso tezibbibwa newabawo project y'oluguudo omubaka parliament abanga akola oversight ng'alondoola sente z'omuwe musolo nsikirizo bagaana sente zino zijja kukola entono zetulina tusobole okugasa nti ne World Bank tujja kuba tetugyetaaga naye njagala okutegeeza abatuwuliriza nti neolunaku lweggulo twayisizza parliament yayisizza looni ya World Bank manyi wali beebuuza nti owange tugenda kukola tutya Kampala tubadde tulina Greater Kampala and Metropolitan Area yes World Bank yayisa million US dollars 608 ngezono za kukola nguudo mu Kampala n'emiriraano district ya Mukono district ya Wakiso district ya Mpigi ezo nga bagenda kukola enguudo era sente ezo World Bank yaziyisa mu May ogw'omwaka ogwaggwa netuwa emyezi 18 okuba naffe twapuluvinga cabinet neyisa looni kati parliament yabadde esigadde olunaku lweggulo parliament yagiyisizza waliwo loons endala nyingi nnyo ezayisibwa World Bank nga zisigaddeko parliament kuyisa ezo sente zikozesebwa ezo zijja era njagala okugumya abaana Kampala nti enguudo zetwayogeddeko zigenda okukola okuli Entebbe Road okuli olwammwe luno okuli n'oluno oluwansi wano enguudo zigenda kukolebwa nyingi nnyo okulaba nti entambula egenda mu maaso right bali mwezo Ronald oyogedde nga omulokole oyogedde nga wadekyo bali mwezo yazadde mwana nga wate tonanga tata nsoni wana twafunye omwana neyanzege rekyayogeyoge ati embadde endese ekyo kiringalo kinakeera nakukyawa God forbid naye mutima okyamwagana agende nali nakowadda byoli mukwogera have to be real etteeka lyayisibwa kituufu naye repercussions ziruma nze kugambye akugoba yakuwa ekkubo totuulangawo ekintu nekijja nogamba nti kibi ekintu ekibi nze navaako okugulu kuno naye ngenda nenebaza Katonda kubanga speedi yange yali amaanyi nnyo nga buli kyenkola kikola ku speedi nali sinagula mmotoka nga mu kibuga nina emirimu gyali 3 nankola eruweno nga town engineer nkola mu project ya State House nga clerk of works nekola ku University Kyambogo ng'omusomesa otegera bulungi nekola mu SCE owa JB Walusimbi nga engineer JB Walusimbi wekitiibwa nze nali gundi we mukozi we kati nga mu kibuga misinde mba mu taxi eno nzira mu taxi ndala misinde nga buli kimu kola olusa ndwadde nfa ate okulu kuno okunvaako Katonda n'abakakkana era nezikakkana kati ate yebaza Katonda ati yanzikakkanyamu kati ekinewuunyisa gwe olaba ate wasala ku speedi liso ye yali yamaanyi olaba oliwo ti naye speedi ekyali yamaanyi tekinologiya omupya aliwo gwe muyinza okukozesa mu kwongera byemukola ekyokubiri kwe kufuna ebintu ebiri ku mulembe bitali bicupuli ate ekyokusatu kubifuna ku bbeeyi ensaamusaamu mu kigendulwamu byonna ebyo nga tumaze bifuna kwe kubeera nti tukunga abantu mwenna okukola into high production mwenambe nga mwenyigiramu ate n'okwongera ku makungula gaffe gye tuyita productivity okwongerako ku bitujjamu mu mutindo ate ne mu bungi amakungula gaffe ate n'okufunako amagoba profitability kale byebadde bigendwa byaffe ebyomwoleso guno ne gukyatambula banalwero tujja
enteekateeka ekyali tujja kubategeeza nga munana tuba tugenda kubeera Nakaseke, Luweero ate awamu ne Nakasongola. Buli district tugiwa olunaku lumulumu nendoza tugenda kusooka Busoga ate lwekwe tujje e Luweero nga Prime Minister banabategeeza. Twagala kubebaza mwebale emirimu gyonna tubagaliza okukola tukole tulwanyise obwavu ate enteekateeka yaffe tesosola mu langi tesosola mu bibiina byabufuzi mwenna mwanizibwa kuba ffe tulina manifesto gye tutuukiriza era tugiteeka mu nkola. Kakati olwaleero Mwembusuulo yatuwadde omutwe ogukwatagana ne World Bank ne banka y'ensi yonna. Banka y'ensi yonna ekibonerezo kye yatuwadde ekyokuba nti teyagala kudda bukutuwa nsimbi okutuwola olw'ensonga eriteeka lino eryayisibwa nga ensonga gyewa. Okusooka njagala okukkiriziganya ne kojja wange Engineer bali mwezo nti ekisooka guno mukisa munene eri Uganda. It's a great opportunity. Nabogamba mukisa munene nnyo. Lwaki guno mukisa munene nti omulundi ogusooka tulina ekiteekayo tusobodde okukkiriziganyako ffenna nga bannayuganda across all region. Jo nabadde ne region gender and everyone buli muntu akkiriziganya n'ensonga y'etteeka lino nti etteeka lino lyakola bulungi okuyisibwa. Jo nabadde ne bishop wange bishop wa Kinda Mitena Diocese Dr. Anthony Zwa era nga yeebaza n'agamba okwebaza olw'okuyisa etteeka lino nga naye akubiriza abantu okusigala nti kati newankubadde bino bwe biri ne kati twesibe ebbiri tusobole okuyita mu mbeera gye tulimu. Kakati guno mukisa nga bwe mbagambye munene ekyala bannayuganda mulina okukimanya mu luzungu balina olugero olugamba nti you cannot eat your cake and have it. Tosobola kuba nti keeke ewagiridde at the same time n'ogisaba n'ogamba keeke yange ani yagitutte. Ndooza mu Luganda simanyi lugero lwagala kukwatagana kanti ekintu bwakikozesezza kati bwetubanga twagala cultures zaffe n'okunyweza ekyo tulina nga bali batugamba nti tujje tuziwanyiseemu bwe tubanga twetaaga kino then tulina okumanya nti ebitunyigiriza birina okutunyigiriza. Osigaze culture ofa obwavu. Sina kufa bwavu as such niye obeeko ebikunyigiriza oba oli abibadde biri ku mukeeka oleme kutabifuna. Bwe kiba kyetaagisa ng'obadde minisita ng'olina emmotoka ekuva mu maaso neeva emabega neeyo obadde okozesa liita 600 okugenda waka this time kozeseemu kubanga bwubanga twetaaga okupreservinga kino kye twetaaga nga twetaaga okuba nti weekiri. So Prime Minister agendako e Roma bwe yali akomawo yatunyumiza particularly nagenda ekakumirwa yalina service yasooka gye yali asoma mu kigo kirinaanyawo ku Kakumiro Town Council n'agamba papa ekimu ku kyamugamba yamugamba yeebaza Uganda olw'etteeka naye ayinamu akawaayiro kawulira nti ndowooza kandibadde kakubaganyizibwako ebirowoozo. Papa kayali agamba nti bonga Catholic Church tekkiriza mu kibonerezo kyakutta. Kati ng'agamba nti singa kisoboka bandibadde akawaayiro ako bakakubaganyako ebirowoozo. Papa akkiriza mu Bible. Sagala ku discussing papa ku Bible. Waba papa nga following Bible. Nga Bible yennyini egamba nti omuntu anaalya ekisiyaga kufa kibonerezo kufa. Yo information ani agikuwadde? Nange simanyi gwe yakakkana namugambye dda Katonda yatugambye Katonda yamuteekako break. Naye musajja kubuuza papa akkiriza mu Bayibuli. Sagala ku discussinga bigambo bya papa kubanga first of all omukulembeze wa ggwanga ekyokubiri mukulembeze wanzikiriza muwanye ekitiibwa but that was his view and the head of state. So kuno kwali kusaba nze ndowooza n'okulowooza problem nti yali ayise ne speaker after ndoza speaker tanagenda ne speaker tanagenda wa papa guno mundi ogwo prime minister abuddeyo naye ekyo kyali kimu naye n'agamba prime minister naye nsaba gamba bannayuganda bazaale nnyo balina okuzaala ennyo kwamawanga gasinga tegakyagala kuzaala ate nga twetaaga okuba nti of course so naye ng'agamba nti teeka ddungi wabula akawaayiro kano bonga Catholic Church tebakkiriza mu kibonerezo kyakutta kuba balowooza nti Katonda ekyo yakirina ekyokutta. I think bino byebimu nze ndowooza Mwembusuulwa bwabanga waliwo
okwogeraganya kubanga ndowooza gavumenti uli yagamba nti waliwo okwogeraganya. Minister wa information muganda wa Chris Barrow munsi yagamba nti wagenda kujawo bayinza okutandikwawo okwogeraganya ne World Bank n'ensi endala oluusi eziri concerned ku kino. Ndowooza nti bwe baba nga waliwo okwogeraganya since we global village wayinza okubaako bye tusobola okukkiriziganyako naye nga culture yaffe tugipreservinze. Naye era mwembusuula kino kituzaayo okwekuba mu kifuba nti bwe tubadde nga tufuna loans ebbanga lino lyonna zo tubale tuzikozesa tutya. Nguzi honorable wagambye. Sirowooza nti nguzi as such naye waliwo loans ezibadde zikozesebwa nga tulina infrastructure zetuzimba, enguudo zetuzimbye, amalwaliro agazimbiddwa n'ebirala. Naye nze ndowooza mwembusuula naffe nga bannayuganda tulina okumanya nti bwe ziba looni zino nga zizze kubanga mwami bwenweza agezaga nti sente ezisinga if you analyze the budget ojja kusanga nga sente nyingi zigenda mu kusasula mabanja gaffe. Naye amabanja ago twagawula tukola ki? Kati ebbanja bwe libanga lyewoleddwa okukola oluguudo okuva wano okuyita Mpigi Butambala Kabulasuke paka notuuka paka Villa Maria. Gwe okuva e Villa Maria okujja Bukomansimbi okujja Sembabule okujja Gomba paka wano weebuuze nti oluguudo ono lwe bakoze mu kitundu kyange kiki kyendukolerako? Kubanga ekimu lwaki tukola ebintu nge tulowooza nti tuteekewo infrastructure eno eyambeko ebintu bye tukoze okutambulirako emwanyi amata biki tutambulizeeko ebintu ebisobola oba oliawo okuyamba omuntu asobola okufuna sente mu nsawo ye. So kyekimu ku bigendo ekikulu ennyo ekibeere kya loans. Buli looni lwe tugyewola ennaku ezo nagendako Moroto ng'okuva e Moroto okuva Soroti okuyita wa vice president mu district ya Katakwe ogende Moroto emotoka eyinza okuyita ono wayita wenda dakika ndowooza nga 8 oba 10 nga tozzeemu kulaba motoka ndala naye nga bw'olaba ssente ze twakozesa oluguudo ono it's a lot of money. So nze ndowooza nti looni zino ezimu bwe ziba nga zizze ekimu naffe bannayuganda tulina okwekuba mu kifo okuba nti nno ebintu ebikoleddwa tusobola okubikozesa okusobola okubeera okubanga kyekiba ekigendero ekikulu ekya gavumenti. Yes abantu bakutabukira boddamu akategeera batabuka ne wobeera ng'obadde okula waka. Ekimu ku twaki abantu basasulanga omusolo gw'omutwe mwami busuulwa baalinga bagala okugamba please owezze emyaka 18 tosoma wake up gwesasula omusolo. Omwana bwe yagendanga okukola sente z'omusolo ogenda okwejigiza nga afisizaawo ng'asobodde n'okukola tuwaze like a kickstart. Nze muganda wange Timothy Kakoza omusumba Timothy Kakoza wekatosi naye omusumba Timothy Kakoza okuva ng'oli akuzuukusa ku makya teweebakanye n'ennyumba si yo wano si nga ebigambo byakugamba bikuwaliriza okuba nti olina okuzimba ennyumba yo. So World Bank eteekwa okuba nti probably ku mulundi guno okuvaayo neetubuulira kino abantu wake up amabanja ge mubaddemu musobola obutagabamu nene mugenda mu maaso. Naye busula nga wali bwengambye nti ku mulundi ogusookedde ddala ku Uganda mwami Basalwa mpuliddawo ng'akyogerako ng'agamba nti abayinza okuba balina ebirala bye bagamba no World Bank yabadde very clear it's about this law. Era saagala abantu bagende nti waliyo ebirala waliyo biki. So ku mulundi guno kuba tubadde n'ebizibu ebirala nga Uganda jjukira abantu badde bagamba tubasazeeko obuyambi because of torture, tubasazaako obuyambi because of corruption, tubasazeeko because niye kuno babule ne bagamba nedda ekitukozesezza kino teeka lino kati ate teeka lino mwami busuula ffenna tulikkiririzaamu. So nze ndowooza gamba abasinga Andrew Mwenda omutwaliddemu okay Andrew Mwenda taliimu yes ffenna wamu yes sorry information tuli mu democracy tugenda ku majority wababaladde no ensi yaffe eri ku nkola ya democracy. Kati democracy twabayo ng'eggwanga ne tugamba etteeka liyite waliyo actually nga bagira etteeka eryo nga kyali mu parliament bannaddiini bonna baatuula of course nti Catholic Church nga bweri Protestant Church ng'ekiikiriddwa Dr. Ziwakulu yaliwo nga yes wa Catholic Bishop Kazimba yaliwo nga wa Protestant era Mufti wa Uganda Sheikh Ramadhan Mubajje yaliyo bonna ne batuula nga yonna
community yonna netwanegaba eddiini zonna netwanegaba naye kuteeka yuno tuli mabega wa president etteeka likoleki lisayininge. So abakulembeze baffe ab'eddiini bavaayo, cultural leaders baffe, no, nze ndowooza nti for the first time kino tukikkiriziganyako era tuyinza okukirwanyisa awamu okubanga tusobola okulwanyisa repercussion zaakyo. So unity eno nsaba tugikozese okubanga tulwanyisa ebitunyigiriza. Mwami Busule kyala nti strong leader nga President Museveni, you know, olwa mwami baloza gata Uganda nga byasayinize, ogenda okulanga ne Ghana esayinize, ogenda okulanga ne Kenya esayinize, ekyo kitegeeza ki kino si gavumenti kiri wano yokka Uganda niyo okuba ne strong leader nga President Museveni bali mweze ekyo nsaba akikkirize nti we have a strong leader in a person called General Yoweri Kaguta Museveni nti ayimirirawo ku lw'eggwanga lye even if ne bekibanga kitegeeza kumuga abebweru okwogera ebigambo bingi nnyo asigala ayimiriddewo ku lw'eggwanga. Era ku mulundi guno nzikiriziganya ne mwami bali mwezi of course ne na Uganda aba ne mikwano gyange abalaba opposition to we believe to have a stronger president asobola okuyimirirawo ku lw'abana Uganda. Loans za pezino waliwo loans eziri unused mwami Busuulwa botunula waliwo loans ejja wano loan nebanga weeri nemala kumpi emyezi 8 mwaka n'omwaka gumu n'ekitundu nga yali approved esasulwako ne interest naye nga tetugikozesanga. Kwa example twafuna loan yokukola Jinja Kampala Jinja Express, yes, zimaze ko account kumpi emyaka 10 tetuzikoze ate tusasulako interest. So kakati kino kituzukuse because kat loaning eyo kumala emyaka 10 nga tukisasulako interest tekola kitegeze zimu loan tuzifuna ezimu ziri mbadira dira naga ntinze butuyisa mu loan eno mfunako kano mulimba broker yeba broker bali mu kintu kino. So ku mulundi guno World Bank buyatwe buyechanze mu kino bino byonna bisobola okubeera nti bisobola okuva nzikiriziganya nti tulina okusala ku sente ze tukozesa mu public expenditure, esente ze tukozesa mu administration zina okukendeera kubanga enswabo ekyusa amaaso naawe okyusa envubo bekibeera nga ekiseera kino kye tulimu kya bwerende ekifaanana bweti nze ndowooza nti ne kiba kyetaagisa kuddamu tuliconsider wa uteetaaga kuteeka sente. Nasanyuse nnyo bwe nalaba ekiwandiiko kya prime minister nagamba teri gavumenti kuddamu kugula motoka mpya, teri minister teri ani kuddamu kumugulira motoka mpya. Ndowooza ekyo kikulu ennaku zino bwe ntulira prime minister mu motoka ezimu n'abalala of course bakozi ba gavumenti ba minister balaba n'akamotoka kakendeera kitegeeza nti twamanya nti akaseera ke tulimu ka bwerende tetuyina sente bwe ziba tuziyina then engeri gyetusasanyamu sente nayo eyina okukendeezebwa nnyo. Nensaasira bannaffe mwenna abafiiriddwa, kusaasira abantu b'ebuwazi olw'okufiirwako omukyala Jennifer sobodde kujja kuziika naye ntumye ekyamaani Nanjwenge ne mukulu kansala Semusu, n'okusaasirako abantu b'envunaano olw'okufiirwako mwami Malika abaawe Kalege naye sobodde kujja ntumye mukulu Nanjwenge. Kulisaayo nnyo be twali nabo nga tuli kugaba ebitanda mu ddwaliro lyaffe ery'e Nakaseke nga tugaba ebitanda n'emifaliso. Nja kukomawo kuba nalaba n'abaana abato beebaka wansi njagala kubaleetayo ku mifaliso n'okugula bu TV obulaba abantu kubanga bufu abasawo baŋŋamba ne bino ebyawula abalwadde abantu abakulu baba bajjamu engoye ng'abaana abato babalaba mu ddwaliro nga balwadde. So ngenda kulwanako nnyo abantu baffe ab'e Nakaseke tubagamba abamu okuvumiikirizaako kubanga challenges nene. Njagala kukulisaayo nnyo President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lugendo lwewabaddeko emitala w'amayanja. Tusaba Katonda ayongere okukukuumayo Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'enjiri eyo yongere okutambula mu maaso gye nalabye egenda maaso, era n'okusaba mukulu Museveni okulaba ng'oyimbula abaana bano bojjuzza makomera. Abaana bangi abaali bawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakwatibwa bali makomera ekitalya, bali makomera Luzira, bali makomera Nakasongola, waliwo ekomera yemutugiramu abantu Nakasongola Kibanka, ne bino bemuyita bisafe house byemutugiramu abantu baffe. Kyo tukibasaba ti mukulu Museveni ne banno mutula ne famire zammwe era mwagala nnyo abantu bamwe mubakuuma n'emmundu mubaagala nnyo. Mukulu Museveni ne banno nga bwe mwagala famire zammwe tukusaba n'abaana bano bateebwe bali mu makomera. Abaafa bo soke tujja kubaziika n'abaaziikibwa naye tusaba bana abakyaliyo bateebwe. Ekyo tukibagamba
kuba kalenga akutte. Waliwo ebiseera we mutagenda kuddayo kulira maloboozi gaffe ku lw'abaana abo, kuba tukimanyi nti omuntu yenna bw'aba azizza omusango mumutwale mu kkooti kubeera zijjuddemu bantu bamwe. Nalabye omukyala e Luweero ow'emyaka 7 abanene mu gavumenti gwe mwagala okubbako ettaka lye nga bamusindise ku alimanda, era badde bakajja basibe emabegako eri omukyala wa myaka 82. Ebyo byonna bye mukola tubiraba, naye ate tukyababaza kuba mujjukire we mwajja wano ne tubaaniriza temwali ba kitalo. Ffe tubadde mu tulo otungi ennyo nga tubongoota nga ne bannaffe abamu mubaguzi abaali bategeera tebakyategeera olw'obukunkumuka bwe mubawa. Naye omulembe guno nga gusituse ne gumanya nti wano we muwambye waali waabo we mutadde obufaamu bwammwe, we muwambye ne mutta bakadde baffe ne mutwala ettaka lyaffe waabwe, we muwambye ne mugoba abantu baffe ne mubagobera mu nsi z'Abarabu bo bafiire eyo, nga mwabajja wano tetumanyi waje mwava kuba bwe tubabuuza obuvo bwammwe n'obuddo bwammwe tebutegeerekeka. Omulembe guno bwe gunaakitegeera nsuubira mujja kwejjusa ebyo byonna ebikolobero bye mukoze ku bantu baffe. Naddala wano mu Buganda we mutufudde emmomboze, abamu basobola okuba nga basirise, naye okusirika kw'Omuganda taba musiru. Tubalengera kuba mufunye ssente emirimu mwagitugobako gyammwe, mweddiza obugagga bwaffe bonna mu bututte, ettaka lyaffe muliwamba kiro na misana, institution zonna muziwabye muzitaddemu bakazi bammwe ab'eŋŋanda zammwe ne bakoddomi bammwe, eryali eggwanga lyonna mulifudde nga kampuni yammwe. Naye ebiro nga abantu baffe bazuukuse nga bavudde mu kubongoota kwe balimu, mwakozesa ekkubo limu nga muva e Luweero. Naye nsuubira ku mulundi guno nga Bayibuli bweyogera muyinza okukozesa amakubo agasukka 7. Ekyo nkibagambye abategeera mutegeere, mujjukire ekisa kye twabalaga nga muzze ng'abanoonyi b'obubudamu ewaffe e Luweero gye ntandikidde, ne muleka ng'obugagga bw'abakadde bwaffe bugenze. Kati mutemula abantu baffe mubawamba, mweddiza obugagga bwaffe, gwe mwagala gwe muteekako emisango, gwe mwagala gwe muwamba. Mbwe muli ba kitalo nnyo ne famire zammwe tebazoogerako abantu bafaamu battibwa ne tubasange mu bikutiya, abalala emirambo tetugirabangako. Naye nsuubira kale ng'ono bw'anaaba akedde nammwe mujja kusasulira ebyo bye musize. Asebo kensembyayo katono nnyo, njagala kusaba abakulu abali mu gavumenti kino kipulogulaamu kye mwaleese eky'obufere, eky'obuyaaye, kyendabe baminisita abaagala okwekubiramu ebikonde, ekyokutuleetera mu simanyi digital number plates. Ffenna tutegeera nti eggwanga kati kye mwagala kye mukoleyo, kampuni bannyini baayo banene mu gavumenti tezze kuyamba bannansi, kubanga ffe twagamba abakulu nti bwe muba mwagala kulondoola bannansi musooke muteekezo digital registrations muziteeke ku mundu, nga buli mundu eriko digital nga bagiraba wa gyeraga. Naye gwe okutusiriwaza nti simanyi muteeka digital ku number plates nga temutulaga nawa we kyali kikozeeko. Ne Russia gye mugamba gye mujje bano baddiira bannammwe oba obugologoosi bwe bugenda okukozesa, naye twababuuza kyali kikozeeko tekikolangayo. Mu nsi yonna tewaliwo kyaliwo kikozeeko, kuba abali ku ddiirwe bali mu State House. Gwe omukulu ow'omu State House omanyi abali ku kiddiiru kino kye mugenda okulyamu. Era ffe ensonga lwaki twebuuza naddala kufa abaka abamu tugamba oba mulimatira ddi, kuba buli kiri mu ggwanga kyonna mukyeze, buli kiri mu ggwanga kyonna mukyeze, buli kiri mu ggwanga kyonna kimeze. Naye kino ekya namba plate okuddamu nze Luttamaguzi onguze namba plate emitwalo 79 ng'ate togikyusiza wabula oteekako buteesi kuli kasiirumbu onondoole, nga twabagamba siiru ezo oba digitalization mugiteeke ku mundu mulondoole abatutemulira abantu baffe naddala abo be mugenda mu targetinga. Nsuubira ekyo tekijja kukolera. Nasanyuse nnyo ssebo mukulu Jeno Kahinda otafiire, naawe mukulu Muhwezi bwe nalabe mwagala okwekuba neŋŋamba enkuba eryokanga n'etonya n'etegeera abasajjamu omulugube bwe mulina. Ekyo ssebo nkimaze. Eri number plate omubbi bw'agikubako mumoloka n'akajjako enandira kati gukagenderamu katugambe nti abadde aze kutemula ndoza bamulaba nga akajjako.
bwe bagamba bamulaba bwoba otataganya eringa CCTV ojo gijjayo tugamba muhezi ng'atumatiza nti n'obeera emabega w'ekisenge ekujjayo etya Luttamaguzi ene ku nsonga ya banka batugireko bbiri tukole tulagenze yonna abo bonna clearing house yaabwe eri state house ze diiru zaabwe genda onoonya abali mu diiru ezo ndabe bagamba tetuddeyo kubiteesaako nga parliament please bino bigenda ku affecting abannayuganda kubanga bano abasajja sente ze batunyagulako bazifulumya bweru gye bagula amayumba n'obugagga bwabwe kati okugamba omuntu wange ow'omukyalo omuguza namba plate okuddamu okusasulya just kasiiru emitwalo 79 omwana wa boda boda opikipiki wabwe bonna bwe mukutta obujjudde wali mbu akapikipiki nakoddemu okateekeko digito ndowooza n'obugaali mujja tugamba tubuteekeko digito naye abo bonna mumanyi presiding officer w'ababbi abo abanyagulula eggwanga naye tubeebaza bannansi mumusigale nga mubongoota Kyagulanyi ajja kubalwanirira ne Luttamaguzi oba ne babalimu ezo kakati World Bank okutujjako obuyambi ekyo kyalibadde tekireeta na mawulire mapya eri gye tuli singa twali bannansi tufaayo twagamba abantu baffe nti Uganda yeyokka ensi erimu abantu abatamanyi wajje balaga ng'abaasoma babuuza ku bataasoma baneetulagawa nga n'abataasoma babuuza abaasoma nti kiki ekyabatwala ku ssomero nga nammwe temumanyi wajje tulaga kati tuli mu state of kwagamaya ata akulemberwa abuuza omukulembeze we nti owe tulagawa nga n'omukulembeze abuuza gwakulembera tulagawa tutuuse wano we tuli World Bank ebadde ng'etuwa obuyambi naye butuuka kubameka ezo zonna looni ze tulina kuba kati Uganda batubanja 90 trillions ne bule bazibuuza mukulu Museveni ti sente zino zitulage ku gurawundi trillioni 9 zaalagawa tali za dola no 90 trillions siringi trillions is a cent it's 89 something no it is 89.6 for two rounding off abasoma kubala it's 90 trillions tezirabika ne mubeera mu nsi omusajja n'amala emyaka 2 nga yagaana n'okulonda governor bayisaawo nga bwe balaba kuba after all mwenna mwebase mwegwanga mwali mukwasa abafuge nga bwayagala it's all family business kati olwaleero World Bank bwevaayo bino bemwekwasa mu bisiyaga ebisiyaga si ebyaleese okutujjako sente kiki bano kutandika kgenda eri mu balasa nga bonoolaba nti omwana taata w'omwana ayinza okukola ebintu n'amutunuulira naye neyeekwasa nti oyi waki ekikopo kitadde wano mu ttaka ekituggisaako sente ebintu biringa 3 ekisooka abasajja bano babbye sente empitirivu eziri ku akawunti zaabwe ebweru bano bazitunuulira eziri overseas akawunti zaabwe ne babuuza nti bano abasajja beewola buli lukya ne akawunti zaabwe nga zijjudde baziyita offshore accounts nga buli bakebeera balaba emindindi gya dola egiri kuli era bw'oba oyagala okumanya obubbi abasajja bano bwe balina naddala n'abazeeyi abo be mulaba abo bakanula amaaso bakebere ku offshore accounts zaabwe tuvuma abantu ate nga abazeeyi tebakanula amaaso kugambye okanula amaaso si kivumo batunula ojjako naawe abo be mulaba abo abasajja abo obubbi obubaliko obuyaaye n'olaba omusajja mukulu nga muzeeyi naye ng'atudde wali ng'obuyaayi obumuliko n'obubbi kakati gino emigugu World Bank egitunuulidde etunuulira next generation negamba bano bagenda kubeerawo batya Mwami Museveni bwe yali ajja wano waliwo ebintu 3 byasooka okulwanyisa ne tubasekerera mmwe bannansi nga mwebase yalwanyisa gye bayita middle class era ensonga lwaki emabegaka we yavaayo n'agamba musimaye tutuuse ku middle income abasajja ne bamusekerera nti middle income yeeriwa ng'eggwanga lyonna walitunda lyonna n'olimalawo ne banking institution ezimusiyo zonna zaabagwira n'obusi obunaku nga Burundi bulina banka z'abannansi oba wano bwe yajja wano n'akugirawo Uganda Commercial Bank mbu n'akuteekerawo saako zino saako zammwe lulinga omuntu omanya ntuya all Ugandans bw'obeerako nekyeweetaga you run to Uganda Commercial Bank zonna mumanye ebyazirimu baani abaazitwala
ebyatwala access za Uganda Commercial Bank ebyapa ebyazimu byonna muzimanyi the same era byenalabye wano beerogoza nga babuuza ranches, you know the people who took over ranches zonna no bazitematema programu zaabwe. Kakati ba Museveni we yalwanyisa gye bayita middle class. Yenembeera gye mulimu wano n'asigazawo bano abagagga ennyo n'abaavu ennyo. Kati buli lukya World Bank egenda n'etuna ekiki ekiriyo bagenda okutunula abantu beeyongera kubeera mu mbeera mbi nnyo. Ekyokubiri kyeyamasteringamu n'amanya nti okugyawo productivity oteekewo ebyobufuzi means of production ng'ettaka abantu be babadde nalyo olina okulibajjako. Tubadde n'emirembe mingi naye mwe mulowooza lwaki bannansi babundabunda mu nsi yabwe ku mulembe gw'abana abasajja nga tewali lutalo naye abantu babundabunda emubende batugoba ewa batugoba ne bateekawo ebikootikooti ebibaguumaza ebijjuddemu abantu baabwe abalina mission y'emu. Kakati ffe World Bank bwejja tusooka ne tuscrutinizinga kuba nze nasoma byanfuna ne mbuuzaawo we tuli luddawa bannaffe abacontrolling ebyenfuna bali luddawa kubanga bamugamba twali badde tetukaaba nakukaaba singa yakendeezaako ku nsaasaanya ensinga Uganda obeera otya ne baminisita 82 for what? Buli minisita Mwami Museveni we yali akajjano baministers be baavuganga obumotoka babuyitanga bu Nissan Rawule nti emyaka ogiraba omulembe gwenda gukula abo boolaba abo leero they are very poor nga n'abamu babala bino bitangire ennyana oba birugabire. Nina ekifaananyi kya Jimu Muhwezi omu ku babijjodolo kati ng'ali mutangire ennyana lugabire ewaffe Eruweero. Ne Mwami Museveni tewali muntu nateekawo miliyoni zange 2 andaga amaka ge we gaali yali omugagga kuba nkimanyi nti ennyumba ye gye yasooka okuzimba abaloko be bagimuzimbira mu 96. He had no house. Kati ne tulowooza nti bannaffe obw'okuba bazze balaba embeera eggwanga gye lizze eritambuliramu bagenda kwekuba mu kifuba. Obeera otya ne 82 ministers n'obeera ne ba presidential advisor kati buli wa famire yamufuula senior presidential advisor ne bamugabirako emmotoka. Mu nsi nga Zambia bw'ebadde en'eddengulo era yo tekyakaabira ssente zino za World Bank yagamba nti bw'oba honorable member nga bali mwezo oba oli minister ng'owuli oyagala kuvuga zino ze bayita zisuuvu zi V8 gyegulire neffe tugenda kugulira kano kapulimo okulaba nga tutereeza ki sebo kyemaliza nakyo okukendeeza expenditures ezo okulaba nga Mwami Museveni yeekuba mu kifuba n'otambula n'oluseregendo olwo lwonna olw'emmotoka abantu bone babba bonna obamanyi. You know these people who are looting our country there, some of them are related to you. Gendo labe report y'ababba golodi wano mu Uganda abatasasula musolo emabegakawo bagirese mu parliament nga waliwo omukulu omu abasima golodi ene kamalenge eno mugimanye mubende eyo nakasanda nga yagana okusasula omusolo gwa 660 billions. Kankomewo nimugamba gwo widdi and indeed takyali ku nsi. No, mulala. It's a long story. It's an old story. Now those are my experiences in life. Zenda byeko. Mulala bamwita zizinga. Musango gwaliwo naye zinga yafa. Bali abamu abali mu security bato omukyala bamutemata mu ntundu ne babiteeka ku ekimune bakiteeka ku the trunk. Tekuli mukono, tekuli mutwe, tekuli magulu. Ne bakiteeka ku kumpi n'ennyumba y'omusawo Omuganda Mukinansi. Kati omusawo Mukinansi nga bamugamba gwejjulira ntoli yabireeta gwe bali bagala okunyaga kw'ettaka nga namusajja yabireeta nange n'okubima yasebe kati n'ajulira ngamba gwejjulira n'amuteeka mu it was a safe house. Kadde waba wantuukirira n'angamba ninkuba enduulu ne bamuta naye ng'agaanye. Nola abasayansi awo nga abasecurity bebaseki bebassa omuntu. Now mu bufunze waliwo obwana bwali awo nabisunsa neighbors ne bagala bagende basome n'abaana because balina ebitabo birungi balina baneighbor to revise. Kati ne babakwata ne babatwala ku Jinja Road police and abazadde somehow bantuukirira kuyamba abaana bokuvayo tugenda okukinonyereza nga indeed baana bazze kusoma ne
ne bannaabwe kimenya amateeka fine but baana nimba ugwe njogera naye ayogeremu ne mukulu Kaweesi nga leta nakufa Kaweesi nagaya tukizudde it's true baana baana badde musango gw'amaanyi naye bwe bayagala babatemangu nze bwe njogera kiyinza obutatambula yogeramu ne Sebina mukwano gwo sekitoleko Sebina yayogera ne Regional Police Commander twagenda okutuwanga abaana bali wabweru kakati newendekerawo ye polisi jembadde mmanyi polisi ya Kalekeyuhura yonjimanyi nga abatemu abamenyi b'emisango ate bakamandinga polisi na waliwo omuntu wange abadde ayina babali balina conflict kati ngoli ayagala akozese polisi naye atadde mu flying squad ngenda kudda mu flying squad nga nze manyi yakalekeyuhura kati kwe kukubira olina akubira damulira banoonye busuulwa yabayogera naye finally kamukubire oyinza okusanga muntu and I was shocked. Director CI. I was shocked. Why? Gabantu. Brigadier yakoze iki? Gabantu umuntu osobora okugera naye how are you naye nakuddamu how are you? Okay. Kagwa and they handled issues professionally. Naye ngo oliwa andabadde w'amaanyi naye ekyo gatukole si kituufu. Professionally kino okukolebwa bwekiti naye zitera ogobera ebintu byange mabega sitera kulabika ebiseera ebingi nababa n'omusirikale nabamuwa kyojja mu biro tuyambe kola bwete nagamba iteeka terikikiriza nze ngenda kukola ekiri professional nga kisoboka gwe oyina kisoboka mu polisi ya Museveni kisoboka omusirikale aliko pikipiki atalina n'amafuta naalaba olifa nabwavu omanfa bwavu kafe n'obwavu naye sijja kukola ki anyway nakirabye so mbali njagala ntwale guno omukisa nsiime Kasigazi usiime Geoffrey Kasigazi tumusiime Kasigazi I'm in shock because the system jembadde mmanyi was very rotten, so probably there is hope. The deputy IGP. Because deputy IGP aliwo mukale mubiseera byakalekeyuhura nga kipolisi kivundu. Onaliko yochora wazi. Yali deputy wa General Kivundu. So that's why but maybe waliwo subi we need to encourage them. Be firm on crime, yes. But be professional. Chwanda bwabanga waliwo ensebiji yakoze tewetaga kumwambula tewetaga kuba kubimenya amagumba. You don't need to kill. So you can be firm on crime within the law and be professional. So I'm really very grateful. So Chwanda tondanga mugamba nti I don't give credit where it's due. Thank you so much. Kakati mukuru busuulwa tulidde wano bagamba tebajja kutuyingira mu culture yaffe balayidde tewali tribe mu Uganda eyina culture yakubba teriyo it's not even national culture kakati omubbi nga abba sente za gavumenti nga tewetaaga na kunoonyereza nti mubbi ayesi agenda okumpa lecture right nti culture yaffe titujja kugiyingiramu. They must shut up. Kikyotegeeza omubbi aliwo ayogera ati culture tusobola kuwunya amalowoozi ndeesegawo bali mwezo. I'm not talking about panel. Bali abagamba omanyi kakati abazungu sente zabo zirekeyo tebajja kutuyingira mu culture yaffe. Bw'obanga tosobola kuguma oli mugagga ate ngobbe sente z'omunaku, you can't talk about culture. Nogenda ku mabaati nogenda ku mabaati nosika. By the way, ensimbi ze babba the way these guys are looting the state, kyobalaba abagamba an opportunity tusobola okubaawo bebabbi ensimbi, they are too rich
ate munange babba ne batazimana bu factory which can give jobs. Nosanga omuntu ayina ekizimbe nga kyenkana bulanga eno gyolaba. Really, tumasula. So I reject that. Two, waliwo GMOs, genetically modified organism crops, and glyphosate. Glyphosate, these are herbicides abakozesa eddagala lyebafuuyira bigendera wamu simanya mukulu kiwano babikozeeko ku research. Kakati bino bwe biyingira mu ttaka oba ensigo ze bikwatako bw'obirya by fourth generation, omwana gw'ozaala gwanaazaala owookuna tasobola kuzaala by fourth generation. Ne generations ezimu ebitandikidde abamu the sperm count is below 50%, tebakyasobola kuzaala. So these GMOs are here, right? And forget about okuvaamu cancer, forget about okuvaamu ate munange bwebeera bwegiteeka mu kitundu ne organisms ne seeds endala ezitali GMOs nazo zonooneka nezifuuka ng'eri GMO. But zirwaza bali ne bafunamu ensimbi nga batujjanjaba batunda eddagala lyabwe. Ekyokubiri kasita ogikozesa neyingira mu DNA yo system yo etandika kwonoona our productive system by fourth generation, because n'abamu bakyali kanga mukulu Museveni ayina generation ya Muhoozi, ayina generation ya Bazuga, si bbiri, so abulayo bbiri. You may not see them, but eyokuna owato kyasobola kuzaala. So it's possible, and tekikoma ku muntu yekka, kigenda ne kubi ebine mu ecosystem, ebisolo, the forests n'ebirala. Now bw'oba tosobola kulwanyisa kino, how can you say you're too tough on homosexuality? Because this one is an emerging, is an urgent threat to life. To life. It's an existential threat. It's very urgent. Chancha wabe wayogera tugenda kwogera siri kugwa engineer nalo tujja kwogera engineer bwe nkumanya oli mulokole siri kugwa atiwo bali nokuzaala but bale ngamba bali abogera wabe wayogera so bali mokutulimba. It's not about morality, it's not about culture. Now mbadde ngoberera statement ya Bank of Uganda, the monetary policy. Bank of Uganda balaze ne babanga inflation eri wansi wa 5%. Balaze waliwo regional conflicts, geopolitical regional conflicts twina katinga bino byobulira ebiri mu East Africa, those kuzi wamune ebirala entale ezituli kumpi South Sudan, twinayo ne weather in embeera y'ensi enayetabuse embeera y'obudde, then netwera ne money laundering, abantu abayingiza wensimbi baleete terrorism oba baleete entalo, insurgency, uprisings wamune ebirala, bino byonna bigenda kukutula economy. This is the Bank of Uganda. The statement njina wano bwobanga bade tona kugiraba. Now kakati ngoina threat says ezigenda okujja in the near future, oli kufite 3 trillion ye budget yo zosobola okunonya okufuna mu economy ngoyiza is around 30 trillion. Okubawo therefore oyina okwewola trillion 2 plus ezisuka mu trillion 2 ate ngoyina okusasula amabanja ezisuka mu trillion 2. In other words, in budget nayo okubawo, and okubawo I mean to survive, not to develop, not to grow, not to live, just to survive. Oyina okwewola eziri more than half zosoloza. Now bwobanga oli ku level eyo oyogera mpola, ogenda mpola kyola twali tunyumya wano nga yetuna kuyingira ku mpewo, turagenda ku mpewo muno omuba w'amaanyi bunabeyita b'amaanyi wa traffic nakukwata naye n'ogonda. Sometimes kyogamba nti you are very right, tekikugaana kuba mwetwaze n'owuliriza oli omwetwaze n'owuliriza oli ayingidde mu round, goyina right okuyingira mu roundabout, oli mu roundabout n'olaba oli akulumba agala kugiyingira,
noganze mutuufu kanyingire kangende maaso bwe mutomeragana tekira ekikuyamba. So sometimes oyinza n'okuyimirira mu round about oli nakola ki nayingiramu mu round about nayitawo n'omuleka n'agenda olw'emirembe. That's what they call leadership. So bano bawulira aboogera, they are not leaders, they are rulers. And I wouldn't be surprised that tuyingira mu problem. Kakati ndabye ekibaana wano ng'abala n'abalala nga babala parliament nene, cabinet nene, public service parliament yonna tetususa 1 trillion in the financial year. 1 trillion. 2 ministers omusala gwe bafuna gwa MP. Ministers tebafuna za minister, bafuna za babaka, bafuna because mubaka and ezababaka nyingi okusinga zebande bafuna zebande badde bafuna olwokuba ba minister. Therefore ne basalawo bafuna ezaki ez'omubaka. And the constitution erikiria tosobola kufuna musala emirundi ebiri kuba consolidated fund. Kuba consolidated fund kasita oyina omusala from department A tosobola ate ngoli mu department B naye nga nayo gyoli okufuna emisala ebiri ng'eva ku consolidated fund. So oba olina okulondako gumu and ministers balondako gwaki ogwa parliament. So ekiri mukulu kiwanda. Now so bonna therefore bali mu budget ya 1 trillion, around 1 trillion. Naye ne bwogamba nti kale parliament yo n'ogijjewo eremu okubeerawo, you would still fail to pay, you will still have to borrow. Ne bwogamba nti baminisita bano nawo nawo bajjewo ne moloka zaabwe mbadde bw'omugerako, still you have to you have to borrow. So bana bagamba nti tukendeeze on our wasteful expenditure mutukolere mathematics. Mugambe tukati kino bwe tukijjako kino ne tukisalako we would have saved this much and therefore we tuna savinga tubadde twewola 20 trillion because already mwewola na kusasula mabanja, you already have dates. One ne dynamics endala abantu balina okumanya that Uganda shilling tosobola kugikozesa kugula amafuta wabweru. Our Uganda shilling, you must have foreign currency. Dollar. Yes, you must have foreign currency. Kakati bobanga byokola tebikuletera foreign currency, you shut up. Okula you crash okutuka. So our economy is a sick economy. Generally, bwe bayagala ku resolving this issue tosobola kubeera ku World Bank yokka. Ekizibu kinene nnyo, it's a cancer yatukubadda, tuli ku drip, tetusobola kuyingiza oxygen, tuli mu ICU, it's multiple organ failure. Jukira twali ku stage eya highly indebted poor country, HIPC. Ne batusonyiwa amabanja ne katwaddayo dda ne stage twakola ki twagisukkawo. Now let's go to another issue kyabana kyayogeddeko, tusobola okwewola awalala. Ne president yagaye tusobola okwewola awalala oba amafuta gaffe gajja by 2025. Amafuta gerabiri, that one you will not have because wagamba the regional conflicts eziriwo tezijja kumukiriza gasa amafuta. The insecurity will not allow. Anagenda okuteeka sente mino pipeline yagenda okukuba. Kakati China policy yayo yeewola infrastructure. Ye policy ya China. Now wetutuuse Africa, the African consensus, atenga na mukulu Museveni mwali bakoze kye bayita Africa free trade zone. It's a free trade zone. Buli mawanga ga Africa musubuliragane. Now the consensus okukanya okuli mu Africa atuwa mabanja tukole industries. We industrialize. In other words, togenda China ate weewole okuzimba oluguudo. Kyobadde oyogera kino ekyokuva Sembabule ebiki wetutuuse kati it doesn't make sense. Ekikola sense genda weewole ozimba amafactory. And China teyagala kuwa sente ezo. Why? Because you are a market for China. Teyagala obeere competitor. By the way, neno Russia gy'owulira zino ensimbi zeereteze emmundu mu region eyagala kulembesa Africa okuba the alternative source of supply of gas and energy to Europe. Because Europe tekyayagala kugula gas kuva mu Russia, ate Russia webadde gy'obugagga.
now Europe enoonya engeri gyefuna pipeline eyitezi Tripoli ejayingire mu Albertine region okutuuka nene waffe ze Mozambique wamu n'awalala. Now yo Russia teyagala ekyo because bwe kinaaba ejeko efiirwa akatale kati eyagala ekuwe mundu oyo abye pipeline ya Europe kati ani aba afiirwa. It's not about, it doesn't make economic sense. So therefore wetaaga loans from World Bank for infrastructure zino zidamu electricity transmission system zino waya zola bazireza waguleze za manyi ezo high phase. You need those kind of loans from World Bank and engude za manyi ezo zogenda okutwalira ko kago. Togenda kuzeewola from a money lender at Akizimu Bank. Akizimu Bank ina interests zayo. They are aimed at making markets for China. Now kati nawe atoyagala butale. Oyagala butale from within yourself. Mumwe kamu nyumba ya mwe. Temwagala China, mwagala kuwani compete, mwagala kuvuganya ne China. Ayinoga ntogene mu Akizimu Bank ekuwe nsimbi ovuganye ne China. It doesn't make sense. Wano omukisa Honorable Luttamaguzi n'agamba nti ya Ssentongo Kikonyogo Musa, Luttamaguzi drives a Raptor worth 900 million but faults Museveni for cruising in the same. Luttamaguzi avuga ekyuma kya bukadde lwenda naye anenya Museveni okutambulira mu motoka ya Ssentongo Kikonyogo Musa. Abantu bakula wandi ndabulamu n'owozambusa nga oli mugumagane ne bakulengera. In the interest of time awalanja bayi samwedda Honorable bali mwezo sikyalina dakika ziwera no bbiri emwemu kufunza twade twogera ku sibulansi engeri gye tusaasaanyamu ssente eyagadibengali nkiyite ntya ekyeyononere wano gye buvuddeko twayisiza ssente gavumenti yatutte ssente ezisuka biliyoni ebisatu neziwaatya akashuga ontegera bulungi biliyoni ebisatu sebu mu economy sente nyingi nnyo nekwata biliyoni 86 neziwaatiriwo okuzimba namu ontegera bulungi nnyo 86 ndowooza tulabe wano ssente engeri gye bazoononamu ku Lubowa hospital gundi specialized hospital abaziwa bingi ontegera bulungi nnyo kwegamba ssente z'omusozi onooneka tetusobola kwewaayo kugamba nti twekiriranye n'ekisiyaga nga eggwanga lyaffe lifa. Gye buvuddeko mukimanyi bulungi nnyo nti mu campaign zezaggwa twafiirwa abantu abasukka mu 10 olwa violence aliwo mu Kalulu. Saalabako World Bank wevaayo ogamba nti mukoze katulekerawo okuwa ssente eggwanga kubanga abantu battiddwa bangi. Nedda njagala okutegeeza batuwuliriza nti etteeka lino dungi nnyo dungi era sisaagala kulowoozesa bantu balala nti etteeka lyataddemu ekyokutta nga Bayibuli bwegamba Maleevi 2:13 nti omusajja yenna neebakanga ne musajja munne anaaba akoze kive era attibwenga era omusaayi gwe gunaabanga ku ye. Abaleevi 2:13 Abaleevi 2:13 era omusaayi gwabwe bombi battibwe era omusaayi gwabwe gunaabanga ku bo. Somayo saagala kugamba nti mpaadde katuwa. Abaleevi 2:13 If a man lies with a male as with a woman, singa omusajja aneegattanga n'omusajja munne ng'omukyala, both of them have committed an abomination. Bombi bakoze ekive. They shall surely be put to death. Bajja kuttibwanga. Their blood is upon them. Era omusaayi gwabwe gubenanga ku bo. Amen. Okitegedde bulungi. Kakati wane etteeka ligamba kutta ng'omusajja omukulu akutta omwana omuto era ng'omusajja ono abadde alina akawuka ka siriimu. Ontegera bulungi nnyo. Singa omusajja anaaba n'akawuka ka siriimu n'akwata n'akaka omwana n'amusiyaga omusajja oyo attibwe. Kyetugamba wano tosobola kukwata mwana wange ate nkutema butemi nze nkutema n'okwata omwana wange olina siriimu n'omusiyaga nkutema era nkuwulira nkutema. Kati bino ebyokugamba nti etteeka linafuna edda etteeka lye twakola
etteeka lyetwakola nnyo nina kankubulire sisobola kukkiriza nkutema abatuula bano era batuuliriza nti musanyufu nnyo okubeera wano era nebaza Katonda nti nze omu yalonze okubeera ku pana eno olunaku olwaleero taata mpitanga nange nenyumirwa ate nga tutumidde mukyala mukyala kanterere mukyala wange lwekyo njagala okwebaza kunteekateeka obiwo wuuno wano era akutumidde nnyo ne Danstan Busulwa ekyo mwagala nnyo designer mutuufu naye akukkiririzaamu ate naye antya nabo kiwanda ne mutabani wo akutumidde abamukyala omukyala naye batya jjajjaawe abakojjamukyala muveeko nabo kiwanda siwa kakati ndowooza nti mu kabbinkano kano ketulimu tulina kwongera ku bintu ebiyingiza ssente eŋŋenyi mu ggwanga yaffe zetuyite za dola. Buli kintu kyonna kyetukolako kati mu kiseera kino nga pulezidenti bw'ateese nnyo essira ku kwongera omutindo kyebayita value addition, amaanyi gaffe tugateeke ku bintu bisobola okwongera ku ssente wano. Bwe ziba mmwanyi tulekerawo kutwala emmwanyi nga za kiwuko za kase, tuzongereko esente zino zibe nga twongera ku sente zino eziyingira mu ggwanga, kuba ebintu ebisinga ebirala naffe tubigula mu sente za dola, mafuta n'ebirala bitukozesa tubigula mu dola. So tulina okwongera ku sente eziyingiza sente eŋŋenyi mu ggwanga lyaffe, newankubadde tulina akabbinkano kano aka World Bank. Ekyatukubiza gavumenti yaffe okwongera okuteeseganya ne World Bank, okulaba amakubo awalala we gali bwala ino nga lizibye, okuba nti waliwo ebintu emu bye tutasobola. Of course naye nkugamba nti mu opportunity eno gye tulimu oyinza okusanga nti waliwo ate aweetaaga okutuyamba kwamwe embale mwezera yatugambye nti newankubadde kino wekini ate yatugambye nolwedde ne parliament waliyo erina sente zekakasizza ez'enguudo eziri mu Kampala era World Bank azegenda kubanga ezaali za negotiating wadda. Ekisembayo kwe kutegeeza World Bank, abakulu ba World Bank nti bye mutunyigirizaamu nga tetulina musango ate ne bemwagala okutaasa nabo banyigirizibwa. Kubanga sente zemunyigiriza ne mugaa temujja kwongera kuziwa, ezimu zibadde zigenda mu malwaliro. Ate abantu abasinga abakozeddwako ebikola bino okubanga they've been sodomized beetaaga nnyo mu malwaliro, bonna baweddeyo beetaaga nnyo okubeera nti nno bayambibwako. So nze ndowooza nti World Bank machas muyinza okulooza munyigiriza ffe n'ekino kiringanga bwogamba nti serugoba basibe kuba naawe newo bwogoba basibe nawe kenyini osigala okoowa. So World Bank, what they should also know that the sanctions that you are putting against us, they are also actually affecting those whom we want to protect. So bwe muba mwetaaga mulowooza nti you are protecting the rights of these people abali mu bikolwa bino ebintu bino kubanga nabo beetaaga enguudo, beetaaga amalwaliro, actually beetaaga nnyo n'amalwaliro okusinga ffe. So nze ndowooza tuyinza okutegeeragana ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo. Kwe tuli Mityana Honorable Kiwanda Mundabiri tumwagala akomewo mu constituency Kanyerezi Dalton Vice Chairperson Youth Mityana Municipal Council mwagambye kwendiseba okusinza Makindye West bwete Bob Kiwanda komawo wajikiriza nawe Kiwanda komawo vibe bali muku bajja kumpa ekiwandiiko katohene n'amasuba mu kiganiro omushana kuruno ala nsebale mukono wali kuweza World Bank erimba lwaki akolagana n'abawalabu abatakiriza bisiyaga aye afene twesamba ate fene twesamba kanvire dala wa honorable mshana nsembere wano ziri wano wange dakika waliwo kye bayita empindu bwebanga bukola ebibbo twagikozesanga ofumita then no some I don't know what they call it in Uganda luli ahando za rweru hatuwalwalanga ekizimba ng'ogiteeka mu muliro nekyamuka bibeera red n'olyoka ofumita mu kizimba ng'olaba akakka omukka kakati bw'otya nga bagamba gwe oli mutiitiizi oli mutiitiizi. Now we don't do that katuyina anesthesia bakusanyalaza ne bakooperatinga bulungi osobola okusolovinga ekizibu n'okijjawo nga toyise mu
those methods ez'okuyoma n'okugera oli n'omumanya n'omugyayo mpola n'omunyiga oba kumunyiga oba n'omusibira kumusanga omulala nga toyombye n'abazungu. So mukulu Kiwanda bw'osomesa omuntu n'omugamba ekisiyaga kijja kwonoona mabega n'alemerako ne kimwonoona. It's like overspeeding. Waliwo traffic sign egamba speed limit 70 n'olemera n'ovuga 15 emmotoka ekutta and you go. Kakati why should I have to have a battle cross the road so what no but they came harms the speed limit is okay bakusomeseza you are trained or a medical go and but why do you have quarrel with it? Why do you have quarrel? Mwagala kulabika nga bali civilized. But anyway chokancherekerawo ategedde akitegedde. Now mwaliisa you passed the law. Mwali mumanye bagenda kukola ki? Kuba kola biro byonna kate mukaaba. Basirike. Webale nnyo. Okay, honorable bali mwezo. Kakaneko webale honorable mshana. Where kati mugume. Mugume. You can't eat your cake. Kanzije no. Mwasala wone mubuka kati mukole ki? Alright, amaso kugwanga ye program Hajati Hadija Namyalo yagaye twitira abazukulu bajje ku mazali wagajjanga 8 September ekkololo mu kisaawe kujjaguza amazali wagajjajayo eritibuhabulwa Tiana mwenna Hajati Hadija Namyalo n'abazukulu ba Buganda mwenna kujja kubayo tujja kubayo fena tujja aja tugenda kubeerayo. Okay wanabulira sembayo mereje eri tambo abadde batulaba abanaffe abali kampu Luttamaguzi Kasangombe bali tulaba mukulu Twesije Kabale municipality mukulu Mulangire Kalangala ku Bizinga ne mukulu Muwawu emutukula n'abalala mwenna bayi Museveni takyalina kyatugamba eggwanga lyaffe yalinnyika you captured our country gwe ne banno ne famire z'obugagga bonna mu bweze kati kiri erife bannayuganda okuzuukuka naddala mu ababadde bakyali mu tulo bw'abongoota tukusaba bambi zuukuka kubanga bano bayibuli yaboogerako mu Yokaana 10:10 nti omubi sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza bw'asuubira ekirungi mu basajja bano ng'ensi yammwe baginyaguludde mulaba bulijjo tutera okulya mwa Museveni ng'ayogera ku kigambo value addition ku mmwanyi namulaye ng'akyogerako naye tumubuuza ekyuma kyaffe eky'emmwanyi ekyebugoloobi kyatuuka kitya e Rwanda ekya Uganda Coffee Marketing Board nga n'ettaka lyekyaliko eryebugoloobi lyonna baligabanye eggaali z'omuka zonna zaafuuka nsiko ekyali n'ekibangiriza ekyabeeranga mu baasi za Uganda UTC wali kyonna ne bakyegabanya ebyo bizimbe byonna bye mulaba by'abaana abasajja eggwanga lyonna ettaka lya gavumenti lyonna baalitwala ranches ezaali eza gavumenti zonna baazitwala zaabwe banks zonna baazisaanyaawo ne bagenda nga banoonyaamu abasajja abagagga naddala abaganda abaali nga abasuubuzi bonna ne babagoba mu bizinesi mu eggwanga lino libonaabona eggwanga buli ggwanga libeerako katonda abantu bayiwako amafuta nti bano bagenda okukulemberamu mwe Museveni wajjano yajja nefutwa ku baganda ate nga be bamufuula kibali kubanga mwe mujjukira mwe abave mu bitundu byeyo bakozeseza abaganda okubateekamu ebizimbe byolaba birimanya g'abaganda obugologosi tebubulawo obugologosi bungi nenze nkugamba naye ekisinga okutuma omusingi mwali Museveni gwe yasanga Amini gwe yali azimbiddeko eggwanga lino nga Amini ayagaliza bannansi nga tulina ebibiina by'abeegasi ng'omuntu akola nga tulina ne bye tutunda ebweru w'eggwanga ng'omuntu avaayo n'ayogera nti amwe Uganda ninga ali proud naye kati olwaleero atunda abaana baffe mu nsi z'Abawarabu kati baleese n'oluyaaye mbw abaana ssente ze bakola eri nga bali mu nsi z'ebweru mbusi bagiteeke mu kitongole kyabwe ekye-NSSF kye baafula ATM yaabwe ne families zaabwe nolwekyo ssebo nga maliriza luno olutalo we are in this thing together naddala mu abali mu tulo batulwanirire
bano abasajja bali tebasaaga kuba kati olaba atandise obwakabaka n'omutabani amugamba atambule ne zikonvoyi abalala batambula abateekamu amagye ne gabakuba ne gabatta ne gabawamba. Njagala kukusaba bw'obanga oliwo Nakaseke nga bakugoba ku kibanja ku Mande tugenda kuba kasiribiti gye baagala otwala ebyalo byayo. Bw'oba oliwo Nakaseke eno essimu yange ng'omusaatuusa zeewuwo essimu yange eri 0757 69 4754 0757 694754. Abe Nakaseke ngena kubateerawo emmotoka Ssaabasajja Kabaka tugende tumubugirize ku lunaku lw'omukaaga luno ewankulu Ssaabasajja Kabaka awangaale.